nga bwe nakugamba tekigenda twala budde bungi empire kugwa. Kitalo nnyo kitalo ddala ekiri mu State House ya President Yoweri Kaguta Museveni. Maama Jane Kataha Museveni aliwa bamubuuza ate omukulu amanyikiddwa nga Moses Ali ebibye si birungi ebyaddala mbu yali yafadda okusinza ku information hago twasobodde okubeera nga tufuna mu maaso agogenda okubeera nga weerabirako abaana bali mu kufa lwaki bali mu kubeera nga bafa videos n'obutambi mu maaso abo bagenda kubeera nga bakola ki banyonyonyoka naddala abalabi baffe abali kuno ku Wonder Boy nyongera bajjukiza video musoke mujimpereka like bomu maze subscribing how we get ku mukutu go figo tugenda kutandikira wa President Yoweri Kaguta Museveni mukwano gw'enfanfe amanyikidwa nga Moses Ali abana b'enchuka chuka they are happy they are celebrating the death of Moses usomugirako the 4-star General Moses Ali yali wamanyi biseera bye ndoza video muli mukwera nga muziraba yali munene sibwe yali omutono gwe muli kubeera nga mulaba hasa wazino awo nyinyi tandikirawo abana b'enchuka chuka ku celebrating. Do you think it is worth the celebration? Basically okusinzira ku myaka n'ebirungi Moses Ali yakoze I think we Ugandans it is true we should celebrate his life. Some celebration we are mocking or but we should celebrate his life as a peacemaker. Peacemaker, chicho tegeeza mu peacemaking. Peacemaking, beba kube mundu twabisoma kawo mu history beba kube mundu na General Museveni okusobola okununula eggwanga by then. However much kati byakyukamu but he is a peacemaker. Ekituufu kiri nti embeera gy'abadde ayitamu let him rest. Awumule kubanga osazeo embeere badde abana b'enchuka chuka bo bagamba ntino omukulu yalina okubanga yawumula dda lwaki abadde yeremiza mu buyinza lwaki abadde yeetaba mu bubbi bwakalulu side za Jumani era mbwali mbaka wa NUP yalina okubeera nga ayitamu naye omukulu since ayina se oh my god omukulu yayitamu chicho yogerako eri abana b'enchuka chuka. Do you think they have a right cause to celebrate the guy's death kwanga bo bagamba kino kavuddewo owa NUP oli gwe yali avuganya naye yagenda okuddawo wabanga tebakoze ekyo ate bakakuteemu yasegeera already nalabye dda nti NRM yamaze dda okwenda esinga mutabani we yagenda okuddawo Moses Ali amanyikiddwa nga Siraji yagenda okuba nga addawo mu bigere bya taata we Moses Ali Kigongo bagenda kuba batubulira ebirowoozo byabwe awo mu comment section. Njagala musuke muliza abana b'enkyukakyuka video temwerabye okubeera nga mugiwa like okubeera nga etambula batana subscribing nawe subscribing nga begatika mu kutuka figure soka ulize abana b'enkyukakyuka ku zino ensonga tumale tweyongereyo ebya President Yoweri Kaguta Museveni nga bamubanja Maama Jane Kataha Museveni. Nga bwe nakugamba tekigenda twala budde bungi empire kugwa. Wuliriza alaba akatambi kano ebigambo ebigenda okuyita wano si message gyotera okuwuliriza ono si top down analysis gwotera okulaba ne gwotera okusanga ku internet eyo. Wuliriza alaba akatambi kano the empire is falling ate etandise okugwa from within. Tola abantu bali tusindikiriza General Museveni from the outside nga tusobola okugamba the factors for the downfall of General Yoweri Museveni entirely or largely ziri external. Kati no tufunye internal factor eri muku sige kifaananyi ekituufu ku lutalo luli munda. Kantandike nga mbuze ekibuuzo Maama Janet aliwa mulwadde muyi mulamu ali luddawa ebyo soko binteera awo. Katugende ku kibuuzo ekiddako omuntu ekibuuzo kye njagala weebuuze lwaki omukoddomi Aldrich Lwaboogo asazeewo okwogera kati kyekyo ekimusindikiriza okwogera fakita kyenkulu amaanyi agajjawa obuvumu abujjawa atali munnamagye ebyo byonna ng'omaze okubyebuuza n'obigatta kankusigire ku kifaananyi nga sinnakuwa katambi akali recent ak'omukoddomi Aldrich Lwaboogo. Omugenzi tamala emirundi siniya yamala emyaka egiwere 10 ng'avuma ng'atyobola ng'alengeza ng'awewula mukoddomi wa General Yoweri Kaguta Museveni nga tewali amukwatako. Kinajjukirwa
nti buli mboozi entuufu oba etali ntuufu embi etambulira ku linnya lye bayita Odrick Lwaboogo yasibuka nnyo ku mulembe gwa Tamale Mirundi Senior. Oyo mugenzi obudde buno omuntu eyasikira Tamale Mirundi Senior ye Daudi Kabanda, era ku mukutu ogwo gwa Twitter ayogera ku mukoddomi wa Jeno Yoweri Kaguta Museveni, omukoddomi wa Jeno Muhoozi Kainerugaba nga bw'ayagadde, alengeza, avuma, awewula nga tewali amukwatako. Ekibuuzo kiri nti ababiri bano omugenzi n'omulamu ani abakuuma, ani abaprotectinga, ani abasindika? Ekyo kitutwala ku video gye ngenda okuzannyira ey'omukoddomi Odrick Lwaboogo. Giwulire nkomewo na analysis. The empire is falling down, ladies and gentlemen. Wuliriza. We must keep the country communicating. Alright, nga tubitadde ku mabbali abakulu e South Africa bali balowooza Omulatika agenda kuwumulamu oluvannyuma lwa xenophobia eyo effect oba magnitude eyo eyabalukawo. Bali bamanya agenda kola ki wumulamu. Yatandikidde wama Amajene Kataha Museveni yagambye nti no President Kaguta Museveni lwaki asose kubika omuntu wedde gwe twali tumanyi yafadda, lwaki tabise the main gwe twandiyise the chief guest nga gwategeeza according to what according to the video, according to the comments bagamba nti Mama Jane Kataha Museveni okisegeera bagamba nti no where is she. Ekibuuzo kiri nti tuwana bakubanga wavaayo official information ekakasa wa Mama Janet gyali wabula abaana b'enkyukakyuka bo bakambwemu. Naye kati mbabuuze njagala kubuuzaako abaana b'enkyukakyuka olunaku olw'ejjo bwe basoose okubeera nga babreakinga amawulire nti Moses Ali nti afudde okuviira ddala ku makya nga ne President Kaguta Museveni tanaba kubeera nga kikonfirme ku ssaawa 10. Don't you think omwana w'enkyukakyuka wabeere nakugamba nti no maama yakola ki yasikamu tuwale tunamu amatu? Where that information, where the information of Moses Ali came from, we wava the information yani? Yeah, the Mama Janet. Mama Janet. So, ndabyeko Omulatika abadde munyiivu nnyo mujjukire bulungi kino babadde bamuli bubi wiiki ewedde nga baagala okubeera nga bamukomyawo, but I think it failed. Namulabi yazemu okubeera nga akola motoka ye bagamba nti avuga Uber wali mu South Africa era yazemu okubeera nga akola kitegeeza embeera yakoze eki yateredde. Kati njagala kumanya ebirozo bye mu comment section. Ekituufu we can't guarantee that but abaana engeri gye bajjayo information intelligence ndowooza eyongedde okubanga bongeddeko abaana b'enkyukakyuka kubanga be batandikidde ddala okubanga babika Moses Ali okuviira ddala ku makya kiro olwo ne yavuddeyo n'agamba Moses Ali tanaba kubanga afa wabula ali mu brain dead nesegirinya gye yalimu oluvannyuma n'afa. Kyadaki gavumenti yavuddeyo okusaawa zabadde ba 10 dakiika nga 15 ne bakakasa nti Moses Ali biwobe. Yeah, that's right. Katere kya Mama Janet ndowooza kibuuzo kyo kiri general comment gamba playingire omukulu Omulatika abanyumize ebisingawo kubanga femigo tuzitya sokolabe naye era mubika ba Moses Ali eyasooka okufa nga temumubika obwenkanya obuta temuyina bwenkanya muli balyazaamaanya emirambo gyonna mugitubuulire nti ne gundi yakakola naye batya bamanyi celebration Bannayuganda gyazza okukola oba zajja okukola zijja kumala okulaga ensi nti bali babeetamwa. Kaakati ssaawa zino ogwo omulambo bayinza okugukuuma emyaka 2 we muba mwetenda kubonaabona mujja kukakasa nti waliyo abantu ababonaabona gomanyi obonaabona n'omulambo oli naafa ne mubeera eyo ne muba mu bulumi bwammwe abebweru tebawulira naye nga mulina buli kimu n'obuyinza mubulina. Omanyi kyekitegeeza eyo obwo bwe bulamu. Katonda alina we yateeka obwenkanya, oba bagagga oba baavu oba banene oba batono bonna awo gwe gy'olwana munnaasookeyo akusookeyo naawe era omalanga n'otuukayo eyo. Kaakati Moses Ali ne bw'omuteeka akamere kaasinga obwomerwa n'okatunuza ku mumwa
ebyo takyabiwulira ekyo nkubuulira ne tubagamba tuseetinga eggwanga buli omu at least alirumeko akafi buli omu obulamu bubeerenga nimwe ne mubeerawo nga bannammwe balina kubonaabona Katonda alina we yateeka obwenkanya olunaku lujja kukya lumu bakugambe nti ne Kakono naye engero abaana nga bamunyumyako nga ngero ekyo nkibabuulira fensi twagitegeera bwe twamala ogitegeera ne tulyoka tumanya bwe tulina okweyisa tetwemalaamalamu ebyo bya kidongodongo ebyo bya kisiru nkubuulira obulamu bwe butyo naye mutubikire emirambo gyaffe gye tulinze muleme kututeekaawo tulinze nnyo bannange mutusaasire. Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali President Yoweri Kaguta Museveni ebibye byo byongere ddala okubeera nga byonooneka. Ndabyeko omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko nga kuba emeeza n'agamba tino what are they doing? Uganda mugitwala wa America batadde ku level 4. Level 4 no twabagambyeko video mu video twakoze twabanyodde. I think people didn't get it. They don't know the magnitude that can come from that setting oba mwe level America gye tutaddemu tebakimanyi. Tuvula Honorable Muhammad simanyi kati sawa zino okusaba visa ya America ng'oli mu Uganda bayinza okugana. Tuvula bye Muhammad Nsereko yabadde munyivu nnyo kati abasinga ne bambuuza kale Muhammad Nsereko badde munyivu. Bino byonna His Excellency Robert Kyagulanyi yali abipredicting adda. Lwaki bulijjo omwokinga His Excellency Robert Kyagulanyi tewali kyasobola kola abalazeeko nti akatini nnyo akatini kasobola okukola takangira ddala ensi namba. By the people no bo balowooza America yigenda tuyamba kibamanyi nti ensi yonna yetolodde ku America ensi yonna etambulira ku dollar. They don't know that. Kituufu. Osege imagine nga Uganda tekyasobola funa dollar bulungi. Osege kyengamba kitegeeza nti no what Uganda is going through right now. A national unity platform NRM no kutula ne bafuna batuko kyetwandise memorandum of understanding obusoyita MOU. Kwanga if not oh my god tujaduke kiseera nga tebasobola kuwa Uganda loans mawanga g'enjawulo kubanga because of that level for America jetadde ekituufu tekiri nti njagamba nti oba gavumenti yasoliddeyo gwa nagamba kubanga ebintu bino bitambula nti Uganda bagitese ku level 4 wabula sinaba kubanga ndaba official nga ogamba nti oba prime minister oba speaker of parliament tewali avuddeyo okwogera ku nsonga eno. I don't know why simanyi oba bo tebalaba effect oba tebalaba kiyinza kuvaamu kuba kati ffe we Ugandans we are the beneficiaries of the US aid faba singa okufunamu kati America bebenga etuwa obuyambi faba kola ki faba funamu naddala fa abantu bawansi naye bana bawagulu bo perhaps bali bulungi naye bo basirise tebavuddeeyo ate omuntu wa wansi tebamanyi nti omuntu wa wansi wanaabanga takisobola alima wawagulu emmere abatasobola gifuna. They don't know that's Katonda yakola kye twandiyise usogiyita ecosystem ntino omusana gukuba ebibala omusana is a source of energy tino omusana gwe gukuba ebibala we bimera nga biproducinga proteins carbohydrates abantu oba ebisolo gye zirya ese okubeera nga ziforminga omubiri gwayo enyama biki otegera products amagi otegera kati mu ebyo abantu bebafuna amaanyi agakola. It is a chain kitegeeza oba osazeeko abaavu wansi eno bavu bati bagenda kukolera emmere gomuna Uganda alina sentale eyo waggulu so okubeera n'obuwumbi mu nnyumba yo nga tolina mmere doesn't make sense. Oba prime minister yandivuddeyo n'agezaako okunnyonnyola oba ne bagezaako kubanga basaba America Uganda bagijje ku level 4 kituufu kyo kiri ebyo byonna birina okubaawo obadde okimanyi NRM National Unity Platform banga NUP is considered as a threat to the United States of America. Banga bo bagamba hino NUP wetandikawo obutujju. That's why Uganda bagiteka mu high risk of terrorism. Tina omwana w'ekyo kakyuka asookera ku macha ne yejjako nakwata nakona kasukawo otegedde ekintu ekyo. That is njagala video eno mugirabe ey'omukulu Muhammad Nsereko ng'ayogera ku zino ensonga. Jiwa obudde tunakwenda ngo subscribing share from Musomo Wedwa namba zizyawo sembyayo 37 namba zizyawo sembyayo 711 mukubireko wa mwini boxing ku WhatsApp sokola yagambye nti bino byonna byolaba
is because waliyo insecurity mu nsi yammwe ate ozze okaayana. Ono muganda wange Kasujja. Don't argue. What are you arguing? Do you see? This one I can take as positive. Please, weebuuze bantu bameka asobola okutambula n'essimu ng'agyogererako mu nsi yo. They will either mag him or grab him or baba bakatayimbwa afe. Mweke nyini mwakateekayo videos eziri ku social media ziraga ababooda bakuba omuntu ku bitaala ne bamunyaga ne bagamba tebakwatibwanga. Ate ovaayo oga nti you see they can be insecurity in every place in the world. No, correct yours. Don't talk about what happens elsewhere. Talk about what is in your country. Fetwali ku East African Games ekigali buli omu ng'atambula. Everyone. Not threat nti oli anajja nabba essimu. Nemmwe ne mumanya nti ganga ya gundi yebba essimu. Era bw'ogibba ne bagakubirako kateregga ndowooza ye yakoledda. How can you do that mu nsi ya General Paul Kagame? How? Nti agenze ku poliisi ne baŋŋamba nkubireko ganga. Owa poliisi akyogedde eyamuleese abo bonna baba bajja kajjuutuka. Nti laptop ya gundi. And this is what the embassies are reporting. High levels of insecurity. Gw'osuubira American embassy eri waliwo ki Mombasa ewulira emiranga n'enduulu cameras eziina gwe bakubye omutayimbwa. Ekyokubiri buli apostinga kuno AI translating ebigambo bino. Omuntu baba akabukubaga bannaye bankubye obusaayi gutiiriika tuvudde mu kivulu naye waliwo eggaali zikuba bukubi bantu. Gwolowooza bo bagamba batya abantu baabwe. Because every message, every data you send, whether by voice or by video, esooka kusookera ku cloud ya United States of America. Now with AI it saves automatically. Goyinza okuba tonnamanya na kumanya cases ziri reported mu police yonga yagambye dda.